ebiseera ebisinga I'm not fake. Ebiseera ebisinga mbeera real. I don't fake around. Nvayo nenjogera ekintu. Ani yakujubisiza muganda wange? Nakuwulidde ogamba bwe nawulidde kyasinze okunkwatako n'ogamba nti ngenda kuyirawo NRM omubiri. Kyogenda kuyirawo NRM omubiri. Nga tonnaba kugamba nti ogenda kugiyirawo omubiri. Sooka otunule, kozesa ekitangaaza. Otunule. Okimanyi buli kimu mbadde nga nkyogera naawe. Ebintu ebisinga mbadde nga mbyogera naawe. Twogera nga nkubuuliramu kubanze sinti njogera nti nyinza okubanga ku nsonga zange eziri deep sisukka abantu babiri benzogerako nabo. Ensonga eziri deep eziba zinkutteko ennyo okiwulira. So kati bwe nkulaba nga oyina ekinnya ky'ogwamu gwe gwembadde ndowooza nti oba kale gwe gwensigazza gwe nnyinza okugamba nti kino nti oba kino okitegeera. Ng'olina gy'oyimiridde okitegeera. So bwe nkulaba ng'olina ekinnya ky'ogwamu muganda wange mba sisobola kusigalayo n'entuula n'ensirika busirisi n'enkuwokinga okitegeera. Because mba saagala muntu kugamba nti gundi wamanya notakola ki notaŋŋamba. You understand? Mba saagala kuba nti gundi wamanya notaŋŋamba okitegeera. Wagambye ogenda kuyiwawo omubiri, ogenda kuyirawo NRM omubiri muganda wange. Omanyi omubiri gwe tuyiyeewo. Naye mu byonna omanyi engeri essaawa eno gye batulabisaamu. Bino sijja kubalimba. Batulabisa. NRM mutulabisa baganda bange. Kino ekintu saagala mukitwale nti oba ki no. Naye mutulabisa. Bwe ngamba nti mutulabisa mumenyini mukimanyi mutulabisa mutya. Mutulabisiza abantu abalina brand zaffe, abalina following, but all you do is kutulabisa, is to put us down. Nze mukimanyi baganda bange mbateereddewo omubiri, mbayiriddewo omubiri, mbalaze support okitegedde, mbakoledde n'okunsasula ne mugaana okunsasula. Ate nga mbakoledde okitegeera. Kati mwe mwagala mbayite ntya, omuntu abayita atya, mwagala omuntu asigale nga abagamba ki? My brother Eddie Kenzo, I want you to look far. Nkimanyi wayinza okuba nga waliwo amapeesa ge bakunyiga, but muganda wange bakunyigisa wrong buttons at this moment. Kino saagala twebuzeebuze. Wagambye ogenda kuyiwawo omubiri. Omanyi engeri nze gye ba exploitinzeemu bana abantu. Omanyi how much they have exploited me. Do you know how much they have exploited me? Nze omusajja eyali mu mbeera yange ennungi, eyali akola ebyange okiwulira. Naye I came out to show support, to show concern. But all they did is to exploit me. Ebintu bingi nja kubeera mbagirayo kimu ku kimu paka ebinaggwayo. Era mbadde nga nkibagamba, I will not be fake. These are not good people. They are not good people. Si bantu balungi, my brother. Si bantu balungi muganda wange. Njagala abantu basooke bamanye
nti fena tuli bantu neffe tulinako ekyenjawulo. People who have the following, people who have public figure. Omuntu nga you a public figure, wonna wobeera ku muntu n'omuyimira emabega oba olina kyoyongerako. But when that person takes you for granted to put you down, that is your enemy. That person is your enemy. Akuleeta n'akulabisa n'aku-exposinga. Bw'amala oku-exposinga natandika okukulaga embwa. Okitegeera? Natandika okukulaga embwa. Muganda wange, njagala nkubuulira amazima. Tunula ekitangaaza, mulimu ab'embwa. Nkubuulira mwalaali. Okiwulira? Sisuubira nti bano abantu bakyayina kye baagala oba nti I don't know how I can phrase it, but there's something I want to put across. Naki njagala putting across. Okitegeera muganda wange, njagala mbabuulire, we are not happy. Tebabalimba muganda wange, we are not happy. Tewali ali happy. Tewali ali happy ku bantu bonna abayina amanya, abayina following, abasidinze ne NRM. We are not happy. We are not happy. We are treated like nothing. We are just put down. Okitegeera? Ate batukwatidde mu mbeera mbu naffe tetulina kyakola, tetukyakola mirimu gyaffe. I think they are using this chance. They are using this chance. Zembabuulira amazima. So my brother, kulube ekitangaaza bakukwasa mu 3 phase. Okwata mu 3 phase. I don't want you to forget. Obadde otenda nze mutima ongamba bigayo inalo muganda wange. Nenga nange ngamba nina kyalo gwengumirako wali. Gwengumirako wali ne muganda wa kino kiri kitya. Embeera yonna yonna ogimanyi my brother, ogimanyi. Okitegeera muganda wange. Somebody ali awo akutunuza ku left ng'olina kutunula ku right muganda wange. You people, do you know why baby cool is silent? Mukulu wange baby cool mmanyi lwaki ali silent? I want you to follow him okuva emabega nakati ali atya. I don't want us to pretend. Let's don't pretend. We are not happy. We are not happy. Kabere kusasira Catherine tali happy. Kabere Jennifer full figure tali happy. Tebabalimba, sagala babalimba, bavena bo mukwerimba. Bavena bo mukwerimba. No you can reason them out. Mutulaba fenna. Twandibadde nga tukaba. Twandibadde nga tukaba if they are good people. Laba King Michael. Abantu bave mu bintu by'okwesesa naye bakimanyi. Okitegeera? No one is happy. Waliwo ekintu kisitana bakutegeera abantu bano kye bakola bajja ne baku exposing ne bakuteekayo ne bamala ne bakulaga embwa. What is the mission behind? They have a hidden negative mission. By a hidden negative mission, I'm telling you. I'm telling you this. They have a hidden negative mission. Either to put all the industry down. I don't know. La baby no nebizenga bibera olaba amateeka obudde bwe bagaleeteramu. Look.
byonna byakusikiriza muyimbi, kusikiriza muyimbi, ngamba kukiriza muyimbi wa Uganda, okitegeera. Ne kati bakutte muganda wange, bayagala okusula mu kinnya kyekimu muganda wange, kyendimu, laba situation gyendimu, laba embeera gyendimu, kuoba olabira, ayinza okuba Katonda yandeeta nga kyakulabirako as an example, nga kyakulabirako man. I want you to look, use your two eyes. You look with your two eyes. Kenzo oli muganda wange, you know how much we've hustled. Nina labulidde olulimi lw'okozesa nga nedda waliwo ekyenjawulo, waliwo ekyenjawulo ekiriwaawo, waliwo side gye bakuvuga, okitegeera, waliwo side gye bakuvuga. Abantu batukozesa ensobi nga bakimanyi, oli akozesa ensobi nga akimanyi, amanyi alina wayagala okuteeka, alina wayagala okunafuyiza, alina wayagala okunafuyiza. Nze omanyi engeri muganda wange gye bannafuyizaamu, you know how been exposed. Okimanyi nze nina pride nga nze omuntu, you know that I have my pride, but you see, okiwulira, nze nno omuntu gwe nagambyeko ekintu kyange mu basiniya bange mu NRM secret, nenjimugamba wange omanyi kino kiri bwe kiti, but I was surprised nga it is a secret ng'omunnamawulire yankubira okumbuuza about that issue, ng'omunnamawulire yankubira okumbuuza about that issue, naye nga nakibuliddeko muntu ali top ku basiniya bange mu NRM. Nembuuza kati lwaki kiba kigenda ate ew'omunnamawulire? Why? Lwaki kiba kigenda ew'omunnamawulire? Why would it go ku munnamawulire nga kibuulidde ggwe? Kitegeeza there is something played behind. Kiwulira, muganda wange si balungi, they are no good man.